waliwo ekibuuzo ekinzijidde ng'ate twakyebuuzanga ebiseera biri njagala okigattire wamu inako oyogedde ne kinzijira. Lwaki abatali balokole be tulabanga tebamanyi bya Bwakatonda weesanga nga bali successful mu business abantu ebintu bigenda bulungi eri obulamu bwabwe balinya ennyonyi bakola ebintu ne biyitamu naye ate n'osanga oli ng'amanyi Katonda oba bamanyi Katonda nga byesibamu kiva ku ki Katonda olumu atuleka ate n'afa nnyo ku bali. Mukama wange Sitaani ye mulangira ali ku nsi kuno bw'abanga ye mulangira alimbalimba Yesu amugamba nti bw'onvunnamira ebintu bino byonna mbikola ki mbikuwa Dulaayi nga gwagamba Bayibuli eyogera mu lubereberye nga gwagamba nti mu lubereberye yali kigambo naabe wali Katonda kigambo n'afuuka Katonda. Bayibuli egamba nti tewali kyakolebwa nga kigambo taliiwo. Katonda yayogera kigambo nti ettaka libeerewo nti emigga gyekolebwa egiti ne bwegiti ebyennyanja mbitonze bibeerewo kino kati ate Sitaani agamba ekigambo ekyakola bino byeyewaanirako byalimu. Kaakati abantu abo boolaba bali successful balina ennono ze bagenderako bakolera ddala Sitaani kyabagamba okukola banyiikivu naye ffe abalokole tulemereddwa okubeera abanyiikivu ku bya Mukama. Omuntu omugamba nti banaye tuli mu kusonda muzindalo naye ng'omuzindalo akimanyi tebagulya togenda gusiika ogulye n'abeewuwo akimanyidde ddala nti ebyekkanisa byetaagamu kubanga ne bali bakuŋŋaana ne bawaayo omusimbi ku lwa Sitaani ne bawaayo omusimbi ku lw'ekkanisa naye omulokole n'agamba enjiri si yakutunda. Kakati ate bwakulabanga ettama lizze ezo sente zaffe nga tanno yeetawangayo wadde 10 kati olubuto olina tekyayina lubuto naye baama luzze era amazima go gali nti olabika bulungi Mukama w'amaanyi si w'amaanyi yogiraga bakulaba Mukama si w'amaanyi se bali ku kamera. Kale tuli ne Pastor Ronnie tujumya ebintu bya omwoyo ensi y'omwoyo byayogera biyinza okuba bikunyiiza biyinza okuba bikujjako naye ge mazima. Tera nnyo okugamba nti abantu abalaba channel eno mbaagala nnyo naye ate sajja ku channel eno kubasanyusa. Nyina gwe nadenjula naye emabega nembaga nali ntandika channel eno ebintu bya Mukama biri fane saategekako kukola bino bye ndi mu kukola saabitegekako naye neesanga calling entuttaawo era nyina neyaŋŋambye emabega Sami wadda mu byabalokole okitegeera ne mugamba no ndabika wano we nnyina okubeera kubanga ndaba nga impact ekoleddwa okusinga oba oliawo biri bye nakolanga so sajja wano kusanyusa muntu yenna wabula njigezaako kuleeta bantu kwogera amazima gakaawa. Nkyogedde wano omukulu nansekerera ne ŋŋamba nti w'olaba nga byayogera leero bikunyiiza nnyo weekubemu ttooki. Gwe genero w'olaba nga oli eyo nga mu butuufu kyayogera bikunyiiza ng'ate ge mazima then kati gwe tulina okutwala mu labada tulabe tukuceekinge tukoleko buli kimu tukutereeze then abantu obenga obakolako ebintu ebituufu. We tuyinza okuyitira mu discussion zino nga wagambye tuli bantu mujja tusonyiwa tuli bantu naffe yinza oyitira n'abako kyayogera teweesiba nnyo ku ekyo yagambye tusinza simanya kifaananyi n'ova ku njiri yonna ne weesiba ku kigambo kimu. Ebintu ebyo si birungi. Kale tuyina kulemera ku Katonda wadde tulaba bali abatamuliiko balyoke kitukakatako okukola kye tulina okukola. Babo we bakola babo we babatuma baleeta Sitaani byakola okugaggawaza ababe abikoppa eri Katonda ate kubanga Sitaani mukopi
ne gavumenti ya sitaani bw'olaba formation y'obukulembeze bwe ye formation ya Mukama. Sitaani ayina obusatu. Sitaani mufere. Mpulira n'okubeerawo okwe wano woowulira. Ne sitaani mufere. Kyolabira nti piramidi olunaku lumu twali tuli mu kusaba eyo ku kyoto waffe, ngenda okulaba nga nva mu mwoyo nevaamu nenyingira wansi mu lwazi. Bwe ntuuka mu lwazi nensangayo piramidi eyo, kagundi ka piramidi ako nga mulimu kando eyaka, nga waliyo n'ekitabo nga kiringa bayibuli, ayina ebyawandiikibwa. Sitaani setingizize, ayina buli kintu kyonna kya Katonda gyakwe. Kyeŋŋambye nti si buli kitaasa ky'owulya kireekaana nti kitaasa, obumu busowaani na busepiki. So abo abantu ba sitaani batuukiriza ennono z'omukulu. Yes, amugamba nti fuluma ekiro tandika. Nina omwana administrator waffe ku kyaki yansesa, yali tannajja ku kyaki, mwagala nnyo mwami Saamu, nkwagala nnyo taata. Yaŋŋamba nti baamugambako okubamuwa ku ddagala n'agenda, naye nga ekiro n'aŋŋamba nti nekwata ku mmwa neŋŋamba nebana ebiki bino byenkola, naga nti nga ntuukiriza n'ebya Katonda bimenyamuuko. Oba kiki oba lwakuba ndi Katonda si mukambwe ennyo, nti ebya Sitaani bagamba nti bw'otunula emabega ogwamanyi. Omusajja omugamba taata Khalidi nyakulaba kumbe ayina oguti gwatwala agenda kuzimba. Khalidi nga neeragire kumbe ali ku mulamwa nga nja kulaba baba bakola. Kyova olaba bagenda ne balinnya n'ennyonyi abantu ne bagenda okugenda bakole ki? Kyogere nkuwa omutwalo. Ne banoonya ate era ne bakola n'emikolo nga batukomyewo. Ate era ne bwe bakomawo era bakola emikolo, naye ng'ate bakimanyidde ddala nti Katonda omutuufu tokwata kuba ku jjinja gaabwe nno bakomawo nako. Gwakyogedde n'ekyo kyayogedde bajja nakyo era gagula buwanana. Gagula buwanana ago amazzi agasiraanya abantu. Bazuukuka ekiro na claiming omukisa gw'omulokole ng'ofuluuta. Nali njogera ne mukulu Stuart nkutumidde lwe bajja wano, you remember olwasooka yaŋŋamba ayina omukulu gwakola naye, omukulu wa ddiini eyo, naye nti ayina asanga obuzibu bw'amaanyi nnyo, anti omukulu akeera kwata mazzi ge n'agira mu bizinesi n'ayogera olulimi ne gamusammukira. Kati afuna obuzibu bunene nnyo, naye yaŋŋamba banyiikivu nnyo to the extent nti buli lunaku takola kintu kyonna ntannagasammulizaamu. Ne muga kati olwokola otya nga nti munne wamala osammulizaamu n'ayogera nga nange enfulumamu nga ngenda neekweka nga mbisazaamu nga boosi wajja kugoba Stuart nga laba bizinesi tekola. So yensi y'omwoyo setting yaayo eyagala nnyo omuntu okunyiikira okukola ky'olina okukola. Ku sayidi eno bw'onyiikira n'okola ky'okola ofunamu, ne bali we banyiikira okukola kye bakola bafunamu. Kati kino obunyiikivu bw'oteekamu mulokole bwe bugenda okukuleetera amaziga gano gavewo. Mulaba, nze njagala mbakakase bukyantandika kukolera Katonda obulamu bwange bwakyuka, kubanga nakola kye nteekeddwa okukola ki. Omulokole sente zo zimulumanga omwana, ate nga Katonda ayagala nnyo. Omanye abantu tuwaayo
ne Katonda ayagala nnyo omutima oguwaayo nga gulumwa n'owaayo n'atunuulira obulumi bw'owaddeyo ng'olumwa. Okulumwa kw'olumwa kwasinziiro bwe bunene bw'ekintu kyagenda okukuwa. Okategedde taata? Omwana akusinga gw'ozaala nga n'omuzaalira mbulumi amaanyi gokozesa nga omusindika ge maanyi gokozesa nga omukuuma. Olaba maama wadde abasajja twepanga, maama baagala abaana baabwe. Maama tomukwatira ku mwana we, era bwe mbanga ndi mwana nga bwe ndi bwe nti sinnaba kuwasa nenfuna omwana omuwala ng'alina abaana 2 oba 3 oba 1 ne mwagalira abaana agamba kino ekisajja kirina amagezi. Naye olinda ki? Ngenda kuwasa Mukama nga bw'ali ngenda kuwasa. Tutandika ddi meeting? Kale tuddeyo wali. Tulina okukola, tulina okugoberera principles. Katonda wa principles nga ne sitaani ffe tukola ezaffe. Bwe kiba kyetaagisa kusiiba siiba. Mulokole tolina na kumala mwezi nga tosiibye, tolina kumala wiiki nga tosiibyemuuko. Funayo ku budde obweyawula Monday to Monday n'omukwano gwange buli lunaku akola. Ne mugamba naye ogenda kikola otya? Monday to Monday nga naye mukulu. Funayo obudde bwa Mukama kanakalimu bwe kanaggwawo ogenda kubeera otya? Tonoonyeza Mukama naye ate oli mu kukola. Kati omulimu bwe guggwawo enkolagana yo ne Mukama ekyali bweti ate otandika okuzimba enkolagana yo ne Mukama, kubanga enkolagana ya Mukama tugizimba. Buli kintu kyonna kye bazimba tekiggwera mu lunaku lumu, kitwalako obudde. Bw'onoobeera kyali wange nga bwe tuli ba mukwano kati enkolagana eno okugizimba mu lunaku lwe nasooka okusisinkana teyaliiwo. Wandabanga stranger nange nga nkulabanga stranger. Era tetwayogera na bingi nnyo ne mala nenyinya ne ŋŋenda nenkira sakkubira ku ssimu era tewankubira. Ne kati olwaleero tunyumya ne wongamba kusisinkana waka osobola okujja kubanga tuli bakyali, tuli ba mukwano. Kati kitwalamu obudde. Kakati obudde bw'oviira ku mulimu guba gukutemyeko oguvuddeko. Ate otandika relationship ne Mukama ogenda gizimbira myaka emekenje ategenda kuttira mu nnyumba n'abaana. Bulungi nnyo naye nga walina okuva eno ng'ozimba. Mulokole nze kamba bulyako ne kino ze neebaka ssaawa 9. Okola ki? Ndi ku ssimu eno okuddamu bibuuzo by'abatuuze ku kansolingi, kunoonya kye nnaagamba abantu nkya. Nkitandise leero nkimanyiire nti ne bwe nnaawasa nja kufuna obudde bwa Mukama bujja kubeerawo. Nye abantu abo baagala nnyo tukyusa mugamba ki nti ne we nnaakuwasa mugambe munnyonnyole. Ronnie agambye. Okay, kakati briefly sikunyira nnyo tugende ku kirala. Enkolagana yange ne Katonda ngattidde wamu ne network gye wayogerako, kubanga network tekutuka between me and my God. Njikuuma ntya? Biki ebyo bye nnyina okukola ebirina okumbeezaawo nga network eri kiriya esaza kimu nga wenjogera Mukama anziriramu awo there and then. Enkolagana nange yange ne Mukama waliwo akaseera network bwekola ki? Kubanga tuli muki tosobola kubeera network 100% ng'ekola, ekisoboka. Ne beeriya waliwo yatuuka nga zitoowereddwa Mukama n'amugamba zuukuka genda okole ky'olina okukola. Waliwo ekiseera nga waliwo we tutuukira nga tukooye. Ekyenjawulo ku mutuukirivu wa Katonda ku mutukuvu wa Mukama, Bayibuli yagamba nti Dawudi yagamba nti tonsekerera ggwe mulabe wange kubanga bwe naagwa naayimuka. Lwaki? Abantu ba Katonda abalina enkolagana ne Katonda bwe bagwa tebasigalawo, bayimuka. Network yo ne connection yo bwe yuugayuugamu emala neekola ki? Neetereera ng'eyakusimu bwe kityo. Bulungi nnyo. Yes, ne ndyoka nkugamba nti banne network kati najjo bwe kityo.
kakati mukwano gwo bwakuba ku ssimu nga network teriiko akozesa endala kunoonya kubanga mukwano gwo era ga oba kwemuteni kwali ye Katonda. Buli lwakkeberako nga tagira n'aweereza malayika gundi nti genda omukyekingeko omutabani gundi ali atya akola ki ye kati atuuseewa kino kiri kitya mukwano gwange ali atya. Buli lwakyekinga nga network eri bwetyo n'olemerayo naawe akagwa n'okalemezaayo ogenda ku losting connection gy'olina naye. Nze nalina omwana omuwala edda nga nkyasoma secondary yali muzungu nalimba interpretingira ku ssomero erimu. Omwana omuwala oyo yali mulungi nnyo bamuyitanga Liz. Nampandiikira ennamba y'essimu yanjagala ne twagalana. Nampandiikira ennamba y'essimu kapapula n'ateeka wansi w'engatto tebabakkiriza gaba magundi namba. Kanaŋŋamba nti ogenda gera nga ntuuse mu Amerika onkubire twogere. Naŋŋamba nti bw'omala senior 4 njagala senior 6 yammwe gye yandibadde nga senior 6 ojje eno osomere eno twewase. Yes, twewasize eno. Bali bagenda kukuwasa bulungi teri mukazi awasa omusajja yawasa twala eri abaana basaba babombano ne bagenda eweru nkuweeyo babiri. Abakazi bawasiza ddala mwe abasajja twasiriwala ennaku zino. Si kuwasa era omusajja osigala oli musajja just ekyenjawulo oli kusingako kasente naye naye bweba opportunity nga mukama gwe muwatwa gwe yateekawo ogenda ofunira breakthrough tokisussa. Kale mwali mugenda kwewasa nkikyusizza. Twali tugenda kwewasa ennamba y'essimu engatto mwe yagiteeka engatto yali tentuuka. Enamba y'essimu ngendo gicekinga nze yagiddamu nenjibikula nenjizanamu enamba y'essimu teriimu. Nayomba ate nga talina gye yali agenze teyagenda na namba ya mukadde wange. Kubuuza ku mikwano awo gye baali nabo. Ogenda kubuuza mukwano kinga nabo tolina namba zaabwe. Ono yagimpa nga yebbirira tomanyi hani enamba yiino njagala senior 4 ogimale ojje eno. Mwali mweta hani nkutumiddeko nnyo Lizi ye Lizi wobeera gy'oli tukyamunoonya Uganda twali tyamunansoyisaawo nemugamba please Liz this guy is looking for you. Tufu kwali yani naye mugambe kiri nti naye tunaaba tumubwasizza nga tumutadde ewaka tayimu ya Katonda tekwatibwako. Katonda tatuwa bye twagala akuwa kye weetaaga. Talina budde bukuwa kyoyagala. Olaba njagala okuvuga emmotoka lwaki sigirina leero? Katonda yetalaba ebintu byendi mu kukola neetaaga emmotoka. Owunya amafuta g'emmotoka ngawunya buwunya ndowooza era bw'oliisanga maama eyo oba ddala nga ndi mukuba mukono nti togamba mbu ne bano bazirinnya kwemba. Nampita nanga Samika ogamba otya nemutulira nemugamba gyendi nnyabo ogamba otya nagamba tubalaba si y'omwoyo si ggwe si yeggwe era neŋŋamba Mukama lwaki kale mwami Sami sikiriza kano nkayisewo bambasi menye mateeka bale tulina ka YouTube channel ke church twagala tukitandika okugenda live program yonna tusaba mu subscribing eri Arise Church International Ministries Nakasajja
eyo tusaba mugende mu subscribing tulabe nga tugenda live church. Yes. Buli Sunday mubenga musaba. Program yensi y'omwoyo ya mwami eri tojja kusangayo program yansi ya mwoyo service za kanisa. Omanya abantu following abayina akajanja ate tugenda kugamba lwaki totukolera program kibagambe eba church eri byosangayo bya kanisa byonna ebyekuusa ku kanisa wali n'ebino ebyensi y'omwoyo foundation yeno ate era gye kiggwera eno bw'otansanga ku kanisa ojja kunsanga wano. So bane subscribing okay bagita Arise Church International Ministries ne wotekamu ekyo ojja gifuna subscribing tulabe nga asobola okugenda nga live every Sunday ndowooza ba subscribers balina banga 1,000 nga 1,000 omuntu otandika obeera live wemba seerabidde wekyo wekirina okuba so mumuyambe naye si kuyamba awo njaba neegayiridde nnyo ne TikTok gyali Pastor Karunji Ronnie gyali sijja beegayirira gwayagala omulimu gwa Mukama okugenda mu maaso gandi subscribe TikTok Pastor Ronnie Karunji, YouTube channel ina Arise Church International Ministries nakasajja. So njagala tukwate ku wankubirako lumu all of a sudden engamba twali twakamala okwogera waite dakiika nga 15 oddamu n'onkubira nonga Sami awo tuddamu shooting nti mbadde nkusaba onzijukize saala kwerabira Mukama ina kye yandaze n'ongamba yakulaza omusambwa naye nenge giwaliyita wayita linnya ki waliwo omusambwa baguyita Poseidon. Waliwo omusambwa nali nakamala okwogera n'omukulu ono nenkijjukira kozi Mukama bwe mukuba ka package yampa navugibwa nentwalibwa ku mazzi nendaba omusambwa ogwo baguzanyamu ne firimu ennaku zino baguyita Poseidon musajja nagwo gwe gumu ku bakabaka b'omu mazzi ogufuga amazzi oli Jezeberi mwabeera mwakolera naye ono ye Katonda w'amazzi oba gwe tuyita omusambwa no Jezeberi obwakabaka bwe butudde mu mazzi naye nga bwogamba nti oli mu Uganda olina ndagamuntu ya Uganda naye akukulembera oba omukulembeze kati njagala mbakakase mikwano omusambwa ogwo bali bansomesa Poseidon gwe musambwa ogucreatingawo chaos bagwa byantalo entalo entono n'entalo ennene ate n'ekirala entalo zino zonna z'owulira omanyi lwaki mbagamba nti mwenna muli beegayiriza abalokole nti twegayirira ku mawanga gano agakyalimu entalo kubanga Katonda entalo tazifunamu. Buli muntu bwafa nga takkiriza Mukama alumwa. Buli mubi bwafa ne waba Bin Laden oyo we yafiira Mukama yanyiiga yawulira nnaku tayagala mwoyo gwonna tayagala mwoyo gwe ye Katonda tayagala kwonoona ekintu kye kyonna kikye tayagala kintu kye kugenda wa sitaani mulya mikwano. Poseidon ono ya kabaka omusambwa omunene gw'amaanyi gukwatagana n'amazzi na nnyanja amayanja oba gwe tuyita Katonda w'omu mazzi yatudde eri ku gundi y'Abamerika eri ku bagitaani ku triangle Bermuda Triangle gwe musambwa ogufugirawo ye Katonda w'oku mazzi naye ng'omulamu agwo oba omulimu gwe omukulu Jezebeli twamugamba tunamusomesaako nti ayonoona omulimu gwe gwa kusaasaanya buseegu era alina mu fashion naye ate ono ebibye bya ntalo omusambwa guno ebyagwo bya ntalo gulwanagana gufuba okulaba nga gucreatingawo ba labels okutabula emirembe mu mawanga era omusaayi guyiike kubanga sitaani era asigala akola ki afunamu
waliwo yambuze ku lutalo lwa Isirayiri nesimanya naani. Poseidoni mu lutalo olwo mwali bulungi nnyo. Bino ebyokulwanyisa byolaba ebyomulembe Amerika byekola, simanya Russia baani, interballistic missiles simanya eziva mu mawanga gano ne zigenda eri, ne zino ze bayita simanya nuclear weapons ze bayita nti bwe bakuba wano Uganda yonna esaanawo, ani olowooza gwe bagenda ogikuba? Baagala kutta bantu. Ate si kusaanawo kokka, bwe bagikuba wano esaanawo nenesigala nga etu affectinga for the next some years. Bwe kiri naye nga babikola tebabikolera alien, kubanga nekye bayita alien misambwa gye giri, mizimu bali nagyo mu ndagaano. Naye njagala nkakasa nti omuntu oyina amaanyi bannange, abantu tulina amaanyi. Kyenyiza obbagamba bwebanga basobola okutula ne batula ne sitaani ku mmeeza abantu tulina amaanyi, naye amaanyi tulemeddwa okugakozesa obulungi, okubeera ku sayidi entuufu. Omusambwa guno gucreatinga buli wolaba akajagalalo manya Poseidon waali. Buli olaba nga baagala kuvuunika gavumenti eyo bannange leeta ecupa leeta kiri, akolera mu chaos okukyankalana. Buli wolaba rebels, bolaba abatujju, Poseidon abeerawo. Alimbibira bye Kongo, alumbagana olaba abateze bomu abeerawo, ayagala omusaayi gw'abantu, kubanga buli tuyiwa omusaayi obwakabaka bwa Sitaani bwongera okugaziwa, bwongera okulya n'okunywa n'okugaziwa. Kati ye Poseidon omusambu ogwo tugwegendereza oleme gukolera, bangi mugukolera nga temugenderedde. Omanyi tukuliyetinga netugamba nze ndi ku sayidi ya Isirayiri. So 82, 83, 84 gwaliwo musambu agwadda. Gino emisambu gye tudiringa nagyo baaliwo nga tonnabaawo. Gwe gwali mu Uganda. Buli wamu gwe omulemwa gwagwo. Jezeberi twagamba kuolwa abantu ebiseera bye bani tebeetunda. Baali beetunda. Leero bakwata omwana omulezi n'omuwala ne baba nga bato ne mubakuliriza mu kiyumba ekyo. Omwana bokka nga tebamanyi nawe bayinza kwogera nga teboogera, kubanga tebasobola kwogera. Okwogera tukuyigira kuba n'aboogera boba okuliddemu n'obakuumira omwo ne batuuka emyaka, kizibu okutuuka emyaka 2 nga omu tafunyisiza munne lubuto, baba babiyigiddewa. Mugenda okuggulawo nga balimu bana. Mugenda okuggulawo bulijjo mubaweereza emmere na biki nga balimu obwana 6. Naye ani ayigiriza ebintu ebyo? Jezeberi.